Redison TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gyosinzira okubanga gyotulabira kyokola kya mutawaana nnyo atambula naffe nawe atanaba kubanga osubscribing nga bulijjo nja kwongera okusaba n'okujjukiza nti kkirira wansi awo woolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna emabega kaawo dakiika ntono nnyo eziise nkuwadde akatambudde ennyo ku mitimbagano era nkakasa oyina emitimbagano mingi nnyo gyokalabidde nga Ssaabasajja Kabaka ayogera. Ssaabasajja Kabaka avuddeyo n'ayogera ku nsonga ez'enjawulo nga wowulidde mu katambi ngenda kakuwa oddemu obeere ng'okawulira ate omulundi omulala wabula bannayuganda bakambwe bazibu ngenda kuwaayo wano ku maloboozi g'abantu nga batono bannayuganda ab'enjawulo nga bo bagamba tetuli bamativu n'ebigambo ebyo omanyi ffe wano ku Redison TV buli ekijja tukikuwa naye abasinga obungi bagamba oba balowooza nti nga omanyi nti generation eno oba omulembe guno ekintu kye bayita AI kati kyajja omanyi AI eyo kyekintu ky'osobola okweyambisa ababitegeera nkakasa mbitegeera noddira ekifaananyi ky'omuntu n'ofuna n'eddoboozi n'omakinga ababimanyi ebya AI nkakasa mbitegeera ne wemba sibinnyonnyodde naye sigambye nti kye baakoze wabula nze nkuleetedde akatambi nga Ssaabasajja Kabaka ayogera asinzidde mu ggwanga erya Namibia n'abaako ebigambo byayogera era n'emikutu egiri credible mingi gitaddeyo akatambi ako wabula bannayuganda bo bagamba tetukkiriza ayinza okuba nga si ayogedde ayinza okuba nga si bigambo bye naye nga sinaba kubanga ngenda wala ngenda kusooka nkuwa ebigambo bya Honorable Zaake Francis Butebi ono agenze ku mukutu gwe ogwa Facebook n'ateekayo message bweti. Do you remember the time when our president was under military detention and the late speaker, the Right Honorable Jacob Oulanyah, shared a fake video to make us believe he was healthy? Ng'abuuza, use this information reasonably. Tagambye nti oba video gy'ayogerako, tagambye nti oba ki, naye abakasaasaanya bo balabika bwe batyo bakitegedde. Kati nange ogwange wano ku Redison TV gwa bikuleetera nga wano ategeeza nti mujjukira president waffe panga gambye our president we yabeerera mu buwambe under military detention we yabeerera mu busibe nga ba military bamuyina ow'ekitiibwa omugenzi speaker Jacob Oulanyah n'asharinga ka video akali ak'obulimba fake video nga kalaga nti president waffe ali safe. Ekyo nno ng'abuuza kibuuzo nti mujjukira era nawuzikanga gamba nti mweyambise nnyo information eno reasonably njinyonyole ntya mweyambise nnyo use this information reasonably. Kati ng'ovudde ku bya Zaake ate abantu nabo bennyini balina ebyabwe balina amaloboozi gaabwe era ebigambo byogenda okuwulira ku mukutu guno si bigambo byaffe bigambo by'abantu ssekinnoomu wabula nga sinaba kubanga mbikuwa kkiriza nsooke nkuddiremu akatambi nga Ssaabasajja Kabaka ayogera then oluvannyuma nkuwe n'ebya bannayuganda bye boogedde oluvannyuma lw'akatambi akuwuliriza. Mbalamusizza abantu baffe mwenna. Nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gaatuweebwa. Tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi. Embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera era tusuubira okudda ku butaka mu biseera ebitali byawala nnyo. Twebaza Katonda atukuumye era n'Obuganda olw'okutusabiranga bulijjo ate n'obutaggwaamu ssuubi wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ddala. Twebaza Katikkiro, baminisita n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'Obwakabaka mu kiseera nga tetuli mu nsi. Ebigenda mu maaso byonna tubigoberera era twebaza Obuganda olw'obujjumbize mu mirimu gy'Obwakabaka. Twebaza abantu baffe abagoberedde empisa
obuwangwa, ennono n'obulombolombo. Newe sigenda wala ndowooza njagala tubeere nga ate tutambula mpola mpola. Kakati ne wabaawo n'omukutu omulala guno nga gwa Map Media TV. Ono naye n'agamba nti nange agambye nze mbiganye mulimba. Post yiyo nze mbiganye mulimba. Mujje ku YouTube coming live era njabba kubiriza mwenna abawuliriza wano ku Redzone TV kirira ku YouTube eyo bagiyita Map Media TV. Gendayo olabe show ye. Ayina ensonga ze yezaawa munnaye ate nga buli muntu ali entitled ku ndowooza ye era ebigambo by'ojja okuwulira osanga naawe ojja kujjayo oba okkirize oba ogaane. Kakati bw'otunuulira akatambi nze munnaye wano ku Redzone TV siina ndowooza yange gye ngenda kukuwa nze ogwange gwa bireeta naawe nompa endowooza yo. Naye bannayuganda bangi bavuddeyo nga bagamba tetuli bamativu. Kati nange nensalawo mbireete. Gwe bw'owuliriza genda mu comment section eza video gye nsoose okukuwa nga Ssaabasajja Kabaka akatambi kano nga kakajja nkuwadde video eyo. Bw'obanga obadde otugoberera oteekwa okuba nga olabye. Gendako mu comment section olabe abantu kye batukoze oba kye bankoze nze akataddeyo baŋŋamba olimba. Oyo si Ssaabasajja Kabaka naye banaye akatambi sinze nkakoze. Akatambi nange nga bwe bamumanyi kali mu kutambula era kalaga Ssaabasajja Kabaka ng'ayogera. Era bw'oba owulira Ssaabasajja Kabaka yayogera ne mu kifaananyi era omulaba nga Ssaabasajja Kabaka yayogera. Kakati ebyo nga bikyagenda mu maaso. Kati kankuwe ku birowoozo by'Abannayuganda ab'enjawulo owulire bo we bagamba. Redzone TV kw'oli weebale kubanga okyagoberera. Sooka owulirize bino ate nzije mbeere ng'era nkwongerayo. Naye nga Bannayuganda bangi basigaddemu akakunkuna bagamba ffe tubiganye. Wuliriza. Nakkiriza kana ndaba nga kawaanye sinnakkiriza bino ebintu bipangirire bino ebipangirire bino nze sinnakkiriza. Nze banange omuntu ali mu kupangirira ebintu bino alekeraawo. Like mutuwe buwisa Ssaabasajja Kabaka tumulabe akomewo Uganda wabanga yuuyo nga mulamu mwasooka ne mutugamba yagenda kuwumula. Ebigambo byennyini Mayiga byabadde ng'ayogera bye bawandiise ne bawa bambi ono omusajja. Kubeera tulina muyita musajja kuba tetumanyi ono si Kabaka waffe okitegeera. Ebigambo batunulira ebigambo nga Mayiga byabadde ayogera basibye ebino ebiri muno byennyini. Byebino ebiri muno mwennyini byonna byabadde yeefuula asoma. Mayiga okuva lwe yawamba buli kimu n'awamba ne sitampu za Kabaka n'awamba buli kimu kyonna talina nakyatugamba. Basooka ne batugamba mulalu yagweddalu ne batugamba yagenda kuwumula. Ate mu biwandiiko mulimu nti abasawo baatugaana. Olw'abasawo engeri gye baatugaana simanyi kyova tetubadde tetukola ki. Njukira statement Kabaka gye yasembayo okuwa mugijjukire bulungi. Ebigambo byakozesa nti Obwakabaka bwaddawo naye tebulina buyinza. N'abawa password n'abagamba nti abavubuka temubongoota. Mwebale kukola, mwebale kwagala nsi yammwe. Kati ekiwandiiko kino Kabaka okwogerako eri Buganda. Statement zennyini Mayiga zabadde ng'ayogera ze ziri mu bbaluwa. Waliwo ekikyuseemu tiwali kikyuseemu byonna nga wabadde ng'abyogera nga Usaawe eno kankubulire ne bwe baleeta kifaananyi kya Kabaka yennyini ng'afaanagana ne bwe baleeta ddoboozi lye yennyini ng'afaanagana naye nga tetumulabyeko mu Buganda ng'awuubira abantu tetugenda kubikkiriza. Mbabuulire eno generation yabevuuka tewali bagenda kukkiriza kino kiwandiiko kifulumye nammwe tewali bagenda kikkiriza. Obiwulidde ebyo byowulidde bigambo by'abantu ssekinnoomu si bigambo byaffe nga Redzone TV ate si bigambo byaffe abaguddukanya omukutu. Bannayuganda abamu bwe batyo bwe balowooza. Weebale kubanga okyagoberera omukutu ogwa Redzone TV. Gwe wenna atanaba kubanga osubscribinga kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadde ka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna. Naye baaba abanze ekiri mu comment section bambuuza ebibuuzo bannaye ebintu ebibuuzo bye mumbuuza sibiinaako ansa mondeke. Nze mbadde mawulire mutunulire ebintu ebyo ate tubeere nga twongera okwogerezeganya
byonna ebinajja tugenda ku bantu bibatuusaako mwebale kubanga mukyatugoberera tuwuliziganye ate mu updates eziddako so byonna tubigoberera era twebaza Obuganda olw'obujjumbize mu mirimu gy'Obwakabaka. Twebaza abantu baffe abagoberedde empisa, obuwangwa, ennono n'obulombolombo mu kiseera kino ekizibu ddala.